nangaba kusibudde naye bwera ganti ozadde omwana ozadde omwana muwala ganti ozadde omulamu naye mulago okole naye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu kulisa nnyo ate mu kumulamuko n'ennyunga yaddala okwebaza bibale nnyo bayiddala okulaba Delta TV nga bwe tugamba nti Delta TV tukole twongerako kubiza kukola n'amaanyi kusobola kuba bulungi kuba buli muntu yeetaaga ebintu ebirungi akati bw'oba teekamu amaanyi n'okola mu butuufu ojja bituukako tukyagenda ddala mu maaso gwe atawadde ku TV mukwano eyakateekako tuli Kisugu tulina omukyala Jambo naye nga Jambo si yaliko obuzibu wabula omwana Victoria yaliko obuzibu ayina obuzibu ku bwongo embeera abantu bano gye balimu teyeegombesa si nnungi bwenjogera bwe nti oba okitegeera bulungi bantu bangi nnyo balina obuzibu obw'enjawulo naye kisinziira ono alina ekizibu afaanana atya ye abaffe akola mulimu ki abantu babeera nabo bafaanana batya byonna otandika okubyebuuza tebajja wano kubanga babeera baagala bagenda okujja wano eno nga kugamba baba oli awo balemereddwa nga kisusse kuga nti wali kyakola wabula ne basalawo bajja wano mwe abalabe mubalabe bambi mugezeeko okuba nga ate mubayambako okuvvuunuka ebizibu ebimu mbadde mmanyi ennyumba eno baakuwa kale muziza kisayakuwa nakugamba ogirawo webaka bwereere kampala ano nga muntu mulinako oluganda aba akuyita atya okuwa akanyumba ka bwereere bwereere yampa akanyumba n'angamba mwezi 2-3 gira owekola ki webaka bwereere naye onamala okubeera ng'ovudde mwe n'akawere ng'otandise oyi ojja tandika okola ki okasasula awo kati wenaviirawo wenakawere emyezi 3 ne gigwako netandika okubeera nga tambula mu bantu alina akagoye gw'okwoza nga mpanga wenjoza nga weneeyiya nga bwensonda kalukumi bwe buwera aba mu 15 wenfunye nga muwemuwa mutwalo nga amwa paka wezigwawo ogisasula omwezi sentemeka kasasula mitwalo 5 ate nakyo kati janemerera kati bamanja ba myezi meka ayagala kanfulumya ennyumba emitwalo 5 bakyakubanja bamanja ambazo ba myezi 5 gye walimu yali ya mmeka nga mukyalina omwami gye twalimu yali ya 8 nga nayo yakibati ng'eno yali yakibati yali kale yeyo yali rumu nene kuba olira nyo lyetwali etubeera litaseera mayumba getagaseera yali rumu nene nga nungi lwaki bagisedde ku mitwalo 5 yati kati kirisiisiira abalira enkoko ezeje zaalimu nga engeri gyali afunamu ate kati nze nengiramu omuntu katala aba afuna katono bizibu nnyo bw'obanga Katonda yakuwa ng'olinawo okwebaka nga mutuufu webaka bulungi n'oteraliikirira ebbugumu mu kiro ennaku zino mmanyi omusana gwaka nnyo ate emabegako enkuba ebadde etonnya nnyingi nnyo kati ye emabegako enkuba ebadde etonya mpitirivu kati ng'okola oti oluusi enkuba eyiza okutonya nga siriiwo nga ngenze kweyiya ebyo ebyerimu byange ebyokwoza ebyo nesanga ng'obuliri bwonna butobye na buli kimu kitobye nenfulumya byonna byonna ngoye zonna oba mu kiveera oba mu kinga byonna bitobye nenfuluma byonna nenyanika musana obuliri oba nfuna oluusi kati muluusi obeera nga nenjiyayiyawo bisuuka oluusi fasi wagutobye nenjiyawo bwityo nenebaka bwentyo kati mba naabikolera ki omugambo katereza agamba bajatereza takatereza abannannyumayumba balina ogwobuze kati oyingira ng'oteekako luno olujegere ng'osibayo eri munda tebyesijasibwe luto olubeera temuliko oba nti kofula oba kinyolo kati omuntu akitereeza kirasiba okujja n'akasamba ne kagwama asobola sindika busindisi ogamba oliwo kubwa Katonda ekijja kati nabigumira ngamba Katonda y'amaanyi nze nakola ki olina emyaka emeka 23 osobola okuddamu okufumbira nedda tunosobola ogaa tiba nenasali nnoonyeza wallahi nedda kubanga embeera gyempiseemu n'oyo omwami gye masiga ge nakaabako oyo mwana
mpulira si alina appetite era okufumbirwa sikyayagalira ddala mu bulamu bwange njagala just mbeerewo n'abaana bange abaana babe muzira kiza yenda kunyamba n'abaana bange mbeerewo ng'omuntu nze nkuma abaana bange sikyayagala byakufumbirwa nebofuna afaanana atya saagala kuba abasajja bonna be bamu abasajja n'ababalitya n'abafaana batya abasajja bonna tonnemesa nange okufumbirwa okubiddamu sikulemesa naye mubeeramu chansi naye kusawa yasawa kugundi ya sawa ino nze sirabako obufumbo omuntu aliawo n'abeera nti ndi mu mirembe weegitaa mbalaba ova mukana akabaatiko nogaya naye mayumba amanene n'obawulira enjoleza eyo engoye mbiraba n'ogambako oti neŋŋamba yantama embeera eno gy'obaddemu n'omwana nsaba ombulyemu katono ekutambulira kubanga ebbanga lyewabeerera wano eno enkuba ebakubye omusana gwaka ebbugu mulingi gy'otambulidde eyo kibadde kitya gyentambulira eyo nti kale kaŋŋambe byensangayo kale oluusi obasanga neŋŋamba isinga kati nsaali wano nojjukira enaku gy'olimu mu Kayumba nolaba muntu ng'alina oguyumba gunene ate sipesi weeri oluusi asiza ateeka mu motoka oluusi jasiba na lumu yakuzanyiramu nga kwegamba nogamba isinga mukama anyamba n'aŋŋamba jangu obeereko wano nolayira ddala abamu bali bulungi naye nga olaba embeera gwe weebaka n'abaana ŋŋamba mukama kati si nnungi bw'otunuulira ebintu ebyo okubako kakafaananyi emabega nga tonnaba kuzaala obanga olina omwana oli omu obulamu bwe walimu n'obulamu bwe walimu kati simanyi before nga tonazaala mwana ono ekirooto kyo kyali kitya nze nga before nga sinazaala ono omwana omulwadde nze nali suubirawo kubonaabona okusanga eno mbeera kuba wadde omwami yali wadde kale simanyi ntegera kya Katonda wadde banali bandandeseewo naye nga sirina mwana ono mulwadde weesanga nandibadde efuna chance omuntu n'agamba jangu nkutwale oba okole bati okole omulimu guliko sente eno mbeera se nebadde sisobola agifuna ng'oyo mwana singa yali mulamu ono mwana yaleeta okola ki eno mbeera oluusi okubeerawo kuba baba tolina osobola olaga naye nze nesuubirangako okubonaabona nali suubira obonaabona bwe nti mu bulamu bwange wadde nali nkyali muto naye nga saabakako mwenyu nyumba bwe nti saayitako mweno mbeera bwe nti bw'oba otambula n'olaba abantu abali mu mbeera ezitategeerekeka oddakawo nogaa nti naye bano oba bw'osanga bali mu mbeera ennungi wali weebuzizzaako nti bano Katonda bawaki Katonda okubanga bo bali mu mbeera bweti nze nga ndi mu mbeera efaanaganako bweti era neebuuza neŋŋamba ye Mukama nze nakukola ki ate bali balala bo bali batya nga bali bulungi nosanga oli banaye ng'oluusi alya n'emmere n'agireka naye ng'oluusi gwe weegomba nga nekokulya tokalabye olunaku n'omwana ekyayi nga tamulabye olunaku n'ofumba amazzi n'omuwa nogamba banaye abantu nga bali bulungi eyo wabweru eyo naye gwe n'olukoma mu nnyumba omwana n'agamba mami lwaki sigenze ku ssomero n'akaabirira mami lwaki bane bagenda naye nga nze ndi wano ntudde waka n'owulira enaku ku mutima ng'akaanako kakugamba ekyo ekigambo n'ogamba sirina kyakola sirina ssente negamba lwaki togamba dadi n'azituwa dadi ono amugamba yagamba talina ssente kati nze nkole ki ojja asoma okyali muto asoma mpozi alina emyaka emeka alina 7 ali mu kilasi abadde asasula ssente meka abadde asasula mitwalo 2 yali asasula 2 ali mudde mudde nga avira wano ngono gw'omutwala ku ssomero oba muki kale siku ye weyatuuka mu wano piitu neemwigiriza okwetwala kuba wali kumpi kati aba yeetwala neyekomyawo okay bw'obeera mu nnyumba ye nekiro tolowoozaako kintu kyonna kibi kiyinza batuukako kuba nze ndaba nga watali seefu bulungi ndaba omuntu ayinza okuba nze ekintu ekiza kati nze ebyo byokulowooza mbu ekizibu kiza okuntuukako kubanga omuntu obeera mu nnaku ojjawo n'ogigumira n'okimanyiira ogamba weebaka nga tolowoozaako nti oba ki oba kijja kijje kaza buli ti mukedde bulungi abaana balamu mbeerawo nga banaiba bange weebali nti ekijja nja kuba enduulu bantaase kuba tubalina omwami omuntu muna omuvuuka
nanyinika na Kayumba. Bokera kumacha olunaku lwo lutambuza otya? Bwekera kumacha kubanze nkera nnyo wadde 12 mbandi wabweru okutandika okune bwemba nfunye katono kefuna ntegeke mwana ngoyo kyayimye mflasika njose ngugoye bwange wano eno tandika okutambula kunoonya ebyo obwokwoza ziwere okutuuka sawa nga mukaga nfunyeyo kenfunyako okulya nkome waka. Omwana omulekamu otambulane? Oluusi nyizo kati wangu oluusi nyizo otambula kumpi nemulekamu nengamba neba wange oyo ndabirako wazukuka n'omuyimuza n'omuteeka ku buliro. Oluusi ngenda naye wemba ngenzo okwoza ngenda naye nemwebasa wali wayo nengenda nefulasika ye bwakaba nga muwanga nzira kukwoza nga bigenda mu maaso. Baneighbors bakuyambako? Kati ngoyo wali omukyala oyo oluusi wemba kwa kumpi oluusi tera kuleeta nenjoleza wano nengamba nina omwana sijja asobola kujja eno mpa ngende nkole ki kolere waka nenjoleza waka nga bwenkole ebyange. Engoye zoliza sente meka? Oluusi weerwa ebbaafu kuba abantu tebakyalina sente. Abantu akaaba sirina sente biki oluusi ebbaafu 2 ayinza okugamba kakaaga kale abalina sente akuwa mutwalo akwatira ekise agamba kwata omutwalo guugwo. Oluusi ebbaafu emu ng'ejjudde muntu nakuwa 15 oba mu kitundu munakuwa 15 bwe bityo bisiisira engoye ebungi bwazo. Omwana ono okumubeezaawo oyina diet gy'ogoberera nti omwana alina okulya ebintu bwe biti abasawo oba balina bye bakugamba nti omwana ono mubeera ze alina kulya bwatine bwati oba gwe kyosanga kyomuwa? Nze nga nze kale omwana amanyi yenna alina okubeera ku diet. Fuba nnyo okulaba nti katono kenfuna ndabirira oyo omwana omulwadde alabike bulungi nga we mulabye talabika bubi kubanga mufaako nnyo faayo nnyo bwe singa okufaako nnyo okulaba nti alabika bulungi alya bulungi. Nemba nfunyeyo baka 15 nsobola okulaba nti ngenda gulako ekikopo ky'amata nguleka akaji kange mutere wali nguleka monde oba nguleka akakene kange kuba ffe n'abasajja bamukene batambulamu nengula akakene kange nga ka 10 nenterekaawo kati nembeera nga mbufumba oba nembeera nga nembusekula nembuteeka kati nabulwe ngendo fumba emmere ye nga mbuyiwamu nga asobola ofuna kamonde nafuna akaji oba nenfunako wali eryenvu lya 2 tebaliseera nemuwaako webityo nemukyusako ku diet. Asobola okubeera nga alabika bulungi. Ki kyolengera mu maaso? What are your future plans? Kyenjagala kwegamba mbeere so okubeera ngamba nti mu maaso eyo wadde embeera eri bweti nze oba kyonna kyekiri njagala kukola kino na kino. Nze kyenengere mu maaso wadde embeera mbi nali njagala okufuna mbeereko ne ka bizinesi kange bwensobola okutuulira okulabirira abaana bange nga saagala oba ngende nkolera omuntu ebyawusigala oba biki wadde embeereko wenfuna wentubula ndabirira oyo omwana asobole okukola ki okula obulungi kubanga sijja kwenjeranga naye nabonaku ku migongo ngende wano embeera sibadde sijjagala kali sijjagala mu bulamu bwange. Ka business kachiko olabye kali kafanana katya ketaaga sente meka? Kale bisiisira kifo kyofunyeemu oba ofunye ka business ka hoteli kona kaliwo akafune oba kutunda byennyanja bibye ebikalu sobola wafuna nti funa omudaala nteeko ebyennyanja awantu watunda bulungi ntunde mbeere ono omwana wange kweyiya mpola mpola. Nga otadde ekyo kyokuba nti kati ojja kufuna business obeerewo olabirira abaana n'ebiringa ebyo, singa ekintu kyonna kibeerawo nga tata omwana oyo omwetaaze because waliwo abasajja bagana okulabira abaana wagenze n'ogamba nti omwami oli mwaliko obulungi oyo akuwadde biki akulabiridde bulungi kati essaawa eno ekyaddala aganya okulabirira omwana titumanyi kituufu oba talina ssente oba ssente akola ki azina mu mutima gwo owulira singa omwami oyo avaayo n'agamba wayi wadde siina kati nsobola okubeera n'omukyalo ono okyamwetaaga omwami tokyamwetaaga kino
kye yakola kibi nnyo teyampisa nakaaba nnyo omanyi okaaba n'owulira nga toyagala mulabeko bw'ati n'ajja gy'oli ng'oyagala ojjassa omugobe kuba lumu yali olwo yajjako gyendi nengaatandika kwebuuza biki jjukira waajja gy'oli talina kaze nti oba azeeko wadde n'ekikumi wadde switi y'omwana gy'amuwa ng'alonjerere neŋŋamba ono simwetaaga mu bulamu bwange nemugobera ddala neŋŋamba kasita mwana babo omanyi gye babeera oba omanyi mwana wabe osobola ntuma omuntu nti mpitira omwana wange oba obuyambi obutumise okole ki buntuukeko gwamaanyi kasita musaayi gwo kinava kugwo ku mutima gwo naye nze yamba abaana naye nze ebyange naawe saagala kakati njagala ombulireko bizinesi tutegedde nti gwe wandyetaaze bizinesi nobeerawo n'olabirira abaana bano oli mutuufu lwa nsonga nti tewali mubutuufu agenda kuwa mulimu nga golekeye bye bakugambye okukola ate odde ku ki ate odde ku mwana gy'otambulidde era ng'ogezaako kuba nti otetenkanya ofune kasente ofune kali nekimanyi mbaddemu okusoomoozebwa okw'amaanyi oyinza otumenyeramuko okusoomoozebwa kwesinza okusanga kale abamu bakugamba awo jasi baagala sente abamu bakugamba ate omusajja n'obagamba omusajja yaduka n'agamba jasi like baagala sente abamu bagamba munaye abasajja be baduka gye bali era ffe tubiraba ate naffe tubalina tetubalina baatuleka naye ku lw'omwana oyo abamu batola ne bakuwa abamu ne bakuyamba ne balabamu embeera gy'olimu ne bagyerabirako abamu ne bakaaba ne masige ne gamba kituufu ddala abantu gye bali naye wali ate abali obubi ennyo abeetaaga okukola ki obuyambi boddaawo nga obudde buwungedde kubanga tubatandise nti olunaku lutambula lutya nogamba ozuka ku makya noonoonya okwoza engoye sente okwafuna nojja notegekera omwana bwe buziba olweggulo kikwasaganya oti bwe buziba nze omanyi kati bwe buziba olweggulo sijja ate kugamba nti ngende wano njiya kinze kyentegese emisana kyetulya paka ki ekyeggulo siddamu nfumba okujjako olw'omwana yaba bwembugumisya kyayiwe nemuwa ife oba tulidde oba tetulidde ekibeerawo ne tunywerako kyayi nenaaza abaana bange nange nenaaba ne tubeeraawo oba luusi lweggulo nengendako ku kyaki mu evening service awo nekola ki nenkomawo waka nenebaka mene nakyo ngenda okugamba naye kankireke kubanga obeera n'omwana omulwadde biba tebikyabuuza ekyo tukiveeko kakati njagala oba obubaka bwa obusembayo eri abatulaba obubaka wange obusembayo eri batulaba banaaye nze mbeegayiride abatulaba nsaba ku buyambi bwammwe kubanga namwe mulabye abamu gye ntambulidde babadde balowooza tubalimba abamu bagamba bawakana endabika mwana gyalabikamu bagamba oyo mwana ki mulamu bayagala kola ki kuyiya sente omwana alabika bulungi talina buzibu omala mukwasa bwoti namuswa namulaba namwetegeeza nagamba kituufu mwana mulwadde muyi gwe mulaba kungulanyirira naye nga kiri munda si kirungi tweyanza nnyo tweyanzeege batulaba omukyala jambo bwatyo bwatutegeezeza embeera ya Victoria nyawere Victoria bwetyo bweri taata ye yatambula nadduka simanyi bwe mukubira esimu agikwata oli kale waliyo n'omusawo waliyo omusawo gwange gwe nali muwaddeko emulago ngenze sirina esimu neŋŋamba oba oneetaaga ojja kola ki ojja mukubiranga esimu naye waliyo omusawo lwe yamukubira esimu naŋŋamba gamba abantu tebaddangamu kukubira esimu basawo baabo tebaddangamu kukubira esimu bakukubire okay yembeera nno kale tukitwala nti kati taliiwo bw'aba taliiwo omukyala ono ddala agenda kumalako atya waliwo entera ogamba abantu nti osobola kuba n'akatono weebaze katonda kubanga akatono ako okola ki okalina waliwo akanoonya okafuna nga takola ki nga takalaba abakyala balina abaami bammwe abalungi abatalina zino mpisa zidduka ng'omwana simanyi abadde atya monge mbuba umaru umaru omukyala wakugondere ati nammwe omwana mumuzadde munnange mukyala wa umaru gondera omwami wo bw'abanga ddala asobola okuba nga akutuusako buli kimu kyeweetaaga kati oba olagawa esooka ddala abasajja bakati batono abasajja bategeera batono nnyo ffe twafuna chance kale
kaŋŋambe kati ffe twafuna chance ababalina naye ekyo njagala okutegeeza nti abasajja n'okukwana tebakyakwana mumanyi ensonga lwaki tebakyakikola essente tebazirina ati mukazi munange wonna wooli omusajja akulabira bulungi akuwa buli kimu kyowetaaga alabirira abaana nga balwadde abawa school fees abawa tuition bambi mukwasaganya ekintu kyammwe musobola okuba nga temulabirira abaana abo bakule nga babalabako than okula because basingle mothers bayitiridde basingle fathers bayitiridde empisa za fenna sijagamba nti abakyala balina empisa ezitali nnungi sijagamba nti abaami fenna twesotinge ng'abantu ku lw'abaana kakati akugambye singa tumufunyeyo ka business because tujja odeja ajja kusindika akasente tukagulemu emmere naye tekijja koma tujja kusigala nga tukola ki nga twetaaga so singa tumukolerawo akantu kakatonotono agambye asobola okutunda ebyennyanja asobola okukola kyonna singa tumukolera ka business akakatono kitegeeza ebintu bino okulisa abaana n'okola ki ajja kuba abisobola oba muntegedde bulungi katugenda kuŋŋanya oba mitwalo 10 oba 5 so okulanga tumuwa ekyo asobola okuvayo naga nti ze million 3 zizino za ddwaliro tuzimuwe abalongose omwana ateriire tubeyanziza nnyo tubeyanzeege mu mwenna bagenda otukwasizaako kubanga nkimanyi mukisobola si ekyo takumira mpera nkumire koze ne umaru ku kamera mukama katonda abeere nammwe mbeere obulungi mweraba nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole naye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi n'akatono